kubanga bwe nzijja wano siyinza kumanya mukolo gwa buwangwa ki oba gwa ggwanga ki, kubanga ffe tuli Baganda. Kitukakatako ffe okukuuma ennono yaffe nga tutukuumira abaana baffe. Wadda ndi wano neebuuza abanneetoolodde, abaana obuwangwa mu mukolo guno mubulabyewa? Wadda buli antudde okumpi ne mugawa zijukiza ndabika sirabye bulungi. Obuwangwa mu mukolo guno buli luddawa? Kijja kuba kya nnaku nnyo era kya nsonyi ng'abaana b'abaana baffe tebasanze buwangwa mu mukolo gwaffe guno gw'ekiti. Weefumitirize gwatudde wano olwaleero, omwana w'omwana wo, omukolo guno ogw'ekitiibwa mu buwangwa bwaffe ogw'omwana omuwala otwanjulira omusajja amutwala, oba anaagusanga mu kitiibwa kyabwe. Weefumitirize era weebuuze. Nja kwebaza ssebo omuzira Kalyango Byansi Dokita olw'okutuletera ebivuga byaffe ebyekinnansi. Nsaba mmwe abannyini abakuba ebivuga eby'ebinnansi, nfunye omukisa nalabyeko mukyala Ssaabasajja gwe yasiima n'awa ejjinja ery'omuwendo, oba yagenze akyaliwo ejjinja nandujja yeetoolodde mu katono akomawo. Kyabuvunaanyizibwa nnyo abaana baffe okubakuumira ebivuga byaffe eby'ekinnansi, nabo bibavugire nga tetusobye wadde n'ekimu. Bwe baba basomeka omusajja Omuganda bamugamba endege z'abajjajjaabo zikuvugirenga nga tekusobyo n'emu. Ekyo nno kirimu ensonga nkulu enkusike, kubanga buli ndege emu bw'esoba, endege emu bw'esoba mbabuulira mazima amazina n'ebivuga ebiyinza kutambula bulungi. Ffe abali wano obuvunaanyizibwa bwaffe obukulu okubeera abeeraliikirivu olw'Omuganda anaabaawo enkya, naye ddala tubeeraliikirivu olw'Omuganda n'abaawo enkya. Kyenjagala okubebaza olwaleero omulunga bye bakiddaawo ne taata abadde sayidi emu. Leero sitabye bavubuka bano basala siyiti mu kkanzu zaffe, kubanga emikolo gibadde gitambudde nga giwabye givudde ku lugendo kwe tulina okutambulira. Abavubuka babayita bakatumwa, najja n'ayambala ekkanzu n'akirako siriiti, najja n'azinda wano najjamu ekitiibwa kyaffe ekyekkanzu. Nga tulaba abaana ab'obuwala oluusi nga abakazi bakulu tebambala ngoye za munda, nga bambadde gomesi yaffe, ne bajja ne beetuukirira ku mukolo gwaffe guno gw'ekitiibwa. Mbagambye obuvunaanyizibwa bwaffe obukulu kwe kubeera abeeraliikirivu olw'Omuganda anaabaawo enkya. Buli kyokola weebuuze omwana w'omwana wange kinaagenda kukiganyulwamu. Tuleme kubeeranga be baatwala mu buddu. Be baatwala mu buddu baatuuka ng'obuddu enfuusa ennono yaabwe, naye baatuuka okubata bave mu buddu baagana okuva mu buddu nga balowooza okubeera ewa mukama we tekigenda okumukuuma. Wano ndabyewo abaana ab'obuwala bazino boogera oluzungu, olulimi luli Kabaka Muteesa luyita lulimi lw'Abazunzi, lwe yatuuma Olungereza. Kuba bamubuuzanga Kabaka ebigambo ebyo abasajja bye boogera gwe bitegeera otya? Tewange Bangereza. Okufuga olulimi luki? Olungereza. Luli olulimi lw'Abazungu, lw'amakulu meeru. Tulina okwagala olulimi lwaffe. Bakidde awo bedde olina omuwala awo gw'otudde naye simujja muyita muwala kubanga mukazi. Nga mu kwogera olulimi lwaffe alutaddemu embeera ey'okusaagirira. Olulimi lwaffe lwa kitiibwa nnyo, olulimi lwaffe tulina otulwagala nga tutwagalira abaana b'abaana baffe.
kubanga ffe abaliwo olwaleero kijja kuba kya nsonyi nnyo okubeera abasaale mu kusaanyaawo ekyafu. Weebuuze gwali wano olwaleero okoze eki mu kuyamba omwana w'omwana wo okusanga gwe kyoteeseteese? Byansi okoze erinnya ng'otunda ebirungo ebiyamba ku mbizzi okukula obulungi. Omwana wo omuteeseteese okukuuma ekyo gwe kyotaddemu amaanyi go gonna. Ekizibu kye tufunye wano Abaganda ob'olwaleero tetwagala kuteekateeka abo natuddira mu bigere. Nekye nnyina okubategeeza kiri kimu, eggwanga lino ojja kulibeerako era ojja kulivaako. Tuteeketeeke abanatuddira mu bigere. Ekintu kyoteeseteese ng'okyagala nnyo, fuba nnyo olabye nti oteekateeka oyo anaakitwala mu maaso. Tulina ekampuni y'omusajja yali musajja ayeddira mpologoma, musajja yakolanga nguudo, yatuuka ne mu State House ng'akola ki? Nguudo. Naye essaawa eno oyinza okubuuza akagaali akaliko kampuni erigere, musajja yali ava Buddu eno, oyinza okubuuza erinnya akagaali akaliko erinnya lya kampuni yetu kyakalaba, kubanga teyateekateeka banadda mu bigere. Tufube nnyo okuteekateeka abanatuddira mu bigere. Tulina okumanya nti ensi eno tugenda kugibeerako, ali tugiveeko tugirekere abo abanatuddira mu bigere. Nze ndi wano kubanga bajjajjange baali, ate baali kubanga nze ndi olwaleero. Ekifundika kyentambuliramu kyekyakeeya Mulembe Katotto Muteesaasiro Mubereberye. Bwe weebuuze byansi otambulira mu bigere byani? Sibuuza byansi yekka, mbuuza gwe atudde wano ampuliriza olwaleero, otambulira mu bigere byani? Omwana wo anaasobola okutambulira mu bigere ebyo byokola binaaba bimwenyumirizaamu okwogerako nti kitange jjajjange yakola bw'ati. Kasumba oli kojja wange, nze maama wange yenna akujja. Ndi kubanga yeerekereza n'enfuuka kyendi olwaleero. Ozze basajja abaziranga omungo, temuli nkazi temuli nsajja, buli evaayo bwebogola ebogola masajja. Manyi bulungi otutta omwana muto. Ensangi zino abantu bazaala buzaazi tebawonga. Bwemba muzadde abaana mubawonga eri ensi. Simanyi oba onyogera ekigambo okuwonga mukimanyi. Omwana maama omuwongera ku bbeere. Saagala nnyo kozesa olulimi lw'Abamugulumeeru. Dedicate your child to the world. Omwana muwonge eri ensi, maama namwanyi ogenda kuzaala abaana. Kubanga wano mu mukolo guno mwe mutulaga Abaganda abanaabawo enkya, kubanga wano omukolo gw'okwanjula tumanyi bulungi ekigenda okuvaamu be Baganda abeddira ente ab'enkya. Eno emmere tubadde tulyamu buli. Omukolo omukulu ogenda okuva mu kino kwe kuzaala abaana baki? Abanaabawo enkya. Kojja wange ab'ente muli batono. Namwanje tukuwadde muto. Mutwale omuzaalemu abaana. Omusajja Omuganda ali wano lekera kukubira Kasumba mu ngalo, naawe twala obuvunaanyizibwa ozaale abaana. Basse balanzikandi ettaka lyaffe kubanga ffe tulemeddwa okuzaala. Nsabira nnyo omusajja gwe bayita Abenkaaga, kubanga buli kumakya asabira abalongo. Gezaako mukulu ojja bafuna namwe abasajja balanguleera omusajja
bakugamba otunuulira ebibalo abasajja abachina bali akawumbi kamu mu miliyoni 4 akawumbi kamu naye tuli miliyoni 4.5 wekitiibwa gyekojjanga tuli emiliyoni 5 bwe tuba tugenze walanyi bali akawumbi kamu mu miliyoni 4 basazeewo n'okujja mu Afrika bajja bakola ki kubanga bemeddwa okuzaala ono Honorable Dennis Mbidde abengofe tumuzaala era ne bemulaba wano amabeere ge yayonka gango egamutuusiza ku bino Asumba nkusabye bwe ne namwanje nga muvudde wano Lwale mumanye obuvunaanyizibwa bwalimu abaana be mugenda okuzaala mubateeketeeke bamanye sigiri baganda tulina okuwanga obufu tulina zabiguze zavuddewa tunakola ekyo obuvunaanyizibwa bwaffe mu nsi tujja kuba tubutuukiriza buli muntu mu nsi muno alina ekifo kye buli muntu mu nsi muno alina ekifo kye njagala buli muntu oddemu ti mu nsi muno ninamu ekifo kyange 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 ekifo ekyo kirwanirire nnyo kubanga kyekifo kyo togenda kutula mu kyamulala nze keya namuyimba sigenda kutula mu kya Freeman kiyimba kubanga ekifo kyange Mukama Katonda kiteekerateekera era bwe kiba nga kyekifo kyange leka ntule mu kifo kyange kubanga ekyo kyekyange naawe mbuleko otule mu kiki mu kikyo namaliriza enteekateeka yaffe ffe ng'abazirangu kubanga tugenda kumalako omwaka musajja ono mubalaze mugagga Andereya bamumanyi nga Kakusunda ono akolera ekitongole kya Nairobi Breweries ate ayina ne wooteri bagiyita Gayaza Country Home okuliraana Honorable Kasolo ate ye mubaka wange mu Bujju naye buli wenfuna omukisa n'ensanga abantu abakuŋŋaanye buteesaasira tuzimba sitambula butambuzi nnyo okuleba omukulu nze sitambula butambuzi era nga byansi bwabagambye dokita abantu bangi buli wamu bannyayaanira ŋŋende naye nondamu awo obwensa nsanyuse nti leero wano nsanze ensa mu bantu baffe nsaba Mukama Katonda ensi ezo tuzikuume nga tuzikuumira ffe abaana baffe n'abaana b'abaana baffe gwe buli wonoobeera nga weeraliikirira ku lw'omwana w'omwana wo togenda kutema muti kubanga ekisikiriza ekyo gwe kyotuddemu olwaleero si gwe wasimba omuti ogwo obuvunaanyizibwa bugenda kuba nti ogenda kusimba omuti omwana w'omwana wo mwagenda okutuula mu kisiikiriza omuti takutegeeza nti kusimba muti ogenda kuteekerateekera omwana w'omwana wo anajja ekitegeeza togenda kufuuyira muddo naye ogenda kutwala obuvunaanyizibwa naawe olime nga bajjajjaffe bakolaki bwe baalima n'abantu benjagala mpite wano omukungu Kimba Freeman ennyumba yaffe kutasasa ekuzimba byansi sebo byansi dokita kusaba okkirize n'ekitiibwa ekyamaanyi nnyo kyenkussaamu ensonga lwaki nasikuse ate nga sisobola nakudda Kampala olwakaafe nina kusula mu mbeera eyo nsaba okkirize Kimba Ambiance oyo nno yeddira mpologoma Kabirongo Kimba Freeman ye John nno ye Yowaana yeddira mpologoma Kabirongo Dennis Mbidde Honorable oyo nabamuzaala bango Kasolo agamba ali mu kintu bakintu bango ojja wange Honorable bamulanga Kisempijja bali mu kintu bakintu beddaki ngo
abantu abo basituke Honorable Katabazi weno kojja wange wente yeddira nte ogere engalo ez'amaanyi mukkiriza abantu babijjogeddeko mujjewa mwami Mulinde ne mwami Kimera mukkirize mujjewa n'ebyansi yennyini mu ddakiika 5 kozesa ddakiika 5 zokka Dokita tesaasira ndowooza fetika ekyenyumiriza nsaba Honorable twazimba ennyumba yategula kojja mama enambi abantu bano njagala bakoleremu omulimu mu ddakiika 5 ngende nzire butesaasira ngamba nagenda nga malako omwaka nga njewa Dr. Byansika lyangu era natwala eddinisa natwala ensawo ya sementi naye bano abantu tugenekojja Byansisa Dokita nuno nogayaza country hall ana ekambi twalirewo ekirungi omuti omulimu otumye mulungi myate mukono kubanga olowooza kolite bano bonna abali wano basajja bafunyi ate mikwano gyo mikwano gyaffe nolwekyo mukama wange okirize taata twekolemu omulimu wano wejjajja esaasira edirisa oba enzigi oba amadirisa oba siminti ngaawerako sobole okuweesa yajjaffe ekitiibwa mukakwate mu kooti mukama yatuwa tetudda mu tujja kukaabakaaba kuba twafunye katonda yatusaasira ayogedde eddirisa oba lya mmeka nze ekirungi eryange nalituusizaayo twaleere nze nasoose okuteekako eddirisa ekyabadde kambaveemu awo eryo lyabadde lya lubaawo naye baaba muto bwange ali mu kusima lusimi kadoma bwati mukagga wange oyo agenze ekkerekete bwa atutte eddirisa n'oluggi tumuwe engalo ez'amaanyi andabe Honorable Katabazi yagenze muba watutte kamooli oba dirisa Honorable Katabazi amaliriza nale mu budde naye ndowooza abasajja bano emwamu neyanze njeda nze wemba ntambula njigiriza abantu obutatambula kaseera baba tebagenda zifunza ku lugero lwe bagenda ekisinga okubabuuza nolwekyo nze saatambule kaseera naye nga buukira esiwa nake nga nsongawo nze ne muganda wange yonna wambidde kusindikira omuntu enja wakakatugalawo kiwedde eyo si geeti tuvudde okudirisa n'oluggi tuli ku geeti Mukama Katonda mulungi omukama Katonda mulungi ekiseera kyonna ekiseera kyonna omukama Katonda mulungi Nsingeyo ekintu kyonna kyakuyinza kimu kyagenze okutuuka yajja ezaabu gyezifuna zitunaka wano bassebo muddeyo mwetulire njagala ntegeeze olukuŋŋaana luno
ensimbi ze tukuŋŋaanyiza mu ddakiika zino 2-3 gire miliyoni 2,700,000. tukubeegaliza amabi Kasumba eno gyozze nja kuwanga eri Mukama Katonda wa bajjajjaffe bakojja bange muliro abente mugolokoke balina wano paradisi kyotera aŋŋambye tekisoboka abayinga okubako nekyebakola n'atawaayo kyafadde wano waliwo RDC bannange badde nsaba bajje